Yes, ku Prejan Media tugamba gwe yonna gy'osinziira weebale kubanga weekuumira ku mukutu era ne tugamba nti mwattu subscribinga onyige n'akade osobole okubanga updates zonna tozisubwa ezigenda mu maaso mu ggwanga. Yes, olunaku olwaleero guweze omwaka bukyanga omu ku bakanyama oba bodyguard ba Bobi Wine amanyiddwa nga Frank Senteza Kalibala abasajja bamuyisa obubi saidi za wali ku nkulungo ey'ebusega. Ffenna tujjukira olunaku olwo omukulu Bobi Wine baali balina gye bava baali bava saidi zeeyo mbalala eyo kati nga bayita ebusega awo kyali kikambwe nnyo mu process ya campaign. Omukulu omukulu amanyiddwa nga Ashraf n'akubwa oba yakubwa ki ku mutwe, waliwo ekyamukuba ku mutwe, omukulu n'aba nga ali mu mbeera mbi kati mu eyo process ne bagezaako okuba nti bamuddusa mu ddwaliro. Kati Frank Senteza yali kwemu ku mmotoka eya Nubianili era mu mbeera eyo eya patrol gye yava n'emunyiga bubi nnyo okitegeera. So embeera yali mbi nnyo era olunaku olwaleero abakulu naddala Bobi Wine kyaddaaki bambi avuddeyo mu nnaku ey'ekitalo n'aba nga ajjukira Frank Senteza era avuddeyo n'apostinga n'agamba nti today marks 1 full year since comrade Frank Senteza Kalibala was murdered at Busega roundabout by military police during our presidential campaigns. The unprecedented violence we were subjected to by security forces saw hundreds of citizens and comrades, including the late Frank, paying the ultimate price. Omukulu Bobi Wine nayongera nagamba nti at the time of his murder, Frank was part of my team of bodyguards, but it is important to note that he was not just guarding me for the sake of it. He died guarding the aspiration of millions of citizens who yearn to live dignified, empowered lives following years of unceasing state oppression and deprivation. He died guarding the honor of Ugandan parents who toiled through scarcity to raise up responsibility, law-abiding children, only to lose them to an ever insecure dictator at the most productive stages of their adulthood. Frank died guarding our revolution. May his soul rest in eternal peace. So omukulu Bobi Wine bw'atyo bwe bubaka bwaweereza eri Frank Senteza bodyguard woyo eyafa mu mbeera embi nnyo wali ku roundabout oba ku nkulungo y'ebusega. Naye nga ku Prejan Media abantu bangi bavuddeyo ne bapostinga olunaku luno. Bloggers ab'enjawulo bajjukidde olunaku luno naye nga buli omu alabira ddala ennaku n'engeri Frank Senteza gye yafaamu. Tugamba bugambi gwe yali ku Prejan video eyo twagikulaga live njijjukira na bulungi baaba kyali kikambwe. Anyways, likinga, commentinga era osubscribinge.